Abagala Richie Talent okumubuukinga abayimbire ku mikolo shows zonna bawe contact kubasobola okufunira. Mwena abagala Richie Talent omanyi waliwo abamu nga tebakuba masimu nga tebakozesa masimu. So ogenda ku email yange richietalentmusic@gmail.com. So kunterako ka email nongamba Richie nkwagala wano oba ki tuba tusobola ate okubanga tukwatagana. Ate gwe asobola okunkubira osobola okunkubira ku 0705 78 97 15 0705 78 97 15. Yeah. Following batya ku social media. Social media platforms zange zonna nkozesa Richie Talent. TikTok Richie Talent, banai YouTube Richie Talent, Facebook Richie Talent, wona sikyusamanya ne Instagram wona nkozesa Richie Talent. Mugende musubscribing enyimba muzirabe nyimba za kabi. Yeah. Ate nawe alaba ali ku Fake Media. Yeah. Supporting amuganda wange ate aberenga yeyongerayo maaso kubanga fa tunonya natuwa interviews free of charge. Okitegeera. So kituyinza okumusasula gwe following Richie Talent gendo following ne Fake Media ate tuberenga tusobola okweyongerayo mu bitiibwa. Kati nnyo nga tumaliriza. Nzijukira bulungi nnyo Omugenzi nga tannafa. Omutegedde? Nga muyimbi. Mugenzi. Omugenzi gwe nali yali mukwano gwenga presenter yali antegedde era mukama nankola bubi. Omusajja yali ku CBS. Sigo gamba. DJ Emma. DJ Emma. By the way, sagoberera nnyo nakuwulirako ku interview gye wakola. Biki byojjukira ku mugenzi ono? DJ Emma, first of all mukama amumuze emirembe, yali musajja mulungi nga be basajja abakoledde radio ebintu eby'amaanyi nga ab'amaanyi naye nga teyeeraga. Nze DJ Emma olimba lwange yaluwulira somewhere n'alunyumirwa n'alutwala n'aluzannya ku CBS n'asinziira ku mpewo n'agamba omuvubuka mwetaaga. N'engenda ku CBS nampa platform nembuuza ku bantu nembabuulira nzaani n'amala n'angamba okay kati genda kyembadde njagala abantu bakoze ki bakuwulidde. Era twali tutandise nga mukubira ne mugaye muzeeyi n'angamba kati kino kola kino kama bwa muntu alako. So neera manyi mukama si byangu. Neera bangi nnyo abalungi batujjeeko. Neera manyi waliyo omuntu omulala owakabi akola omulimu ogw'enjawulo mu bulamu bw'omuntu omulala ali ku lugendo lwe lumu nga nze. Ekyo kiba kyakabi. Bafaanizi bo kiki babasuubira? Abawagira Richie Talent bane ebyakabi music wange mulina nze sikuba bubblegum music. Oba oli awo yensonga lwaki ntambula mpola nti bingira mpola naye nja kulwawo nja kubeera nga bali abasajja ba legend. Nti buli December watuuka omusajja nga muuli abamuzza. Okitegeera kisonze nkolerera nnyo sikolerera nnyo kuyimbira abantu b'ensanze bakuŋŋaanye. Njagala nnyo mbeere muyimbi wa kabi nga nze nkuŋŋaanye abantu oba oli awo abayimbi abasanyusa ne bajja ne babasanyusa. Njagala nga bebaga Richie Talent Masaka mu kisaawe. Richie Talent cricket oval. Saagala nnyo kuwerekera. Tekinyumira. Okujjako ng'oyina ekirala akatalekeka oyagala ogamba abafaanizi bo naye nze kati nkuggyeko engalo. Akatalekeka omanyi waliwo akatalekeka. Abakyala bannakazadde b'eggwanga mbaagala nnyo. Aba osinga okuyimbira. Mbaagala nnyo ebyensuso. Omanyi abakyala abo nze nabaggyako engalo ne ngamba bugambi mukama naye mukama. Bano gwe wabatonda. Webali kubatuwa kuba kati mbeera awo notunulira ebintu ebisinga nga babikola. So bakabi mbaagala nnyo. Tujjeko na bugundi bantu kwetegereza.
No basobola okundaba yenze omuyimbi wamwe Richie Talent. Yeah man, mbagala nnyo bannamasaka kankunyumiza sitoleyo mugagga wa site mu Masaka. Oliro diakola mane kale lwasa ya chaka. Anyumirwa bulamu bwe tayagala manya, anyumirwa bakyala yetakubwa njaga. Eyo akayimba ako kapya kamunamasaka munammwe so mukanyumirwe munawide bagamba Masaka twakoze neggwanga eryaffe bendera nagirabye ng'erimu enseenene nga neba twagaza ki bano abantu wasinziira ku kyako akayimba ako nno. Okay, waliwo nali ngezaako okuboostinga abavubuka bakole cause bwowulira mu maaso kola segamba kola sente weeyagale obenga lwasa mpijja omugagga we Masaka somoka lwera n'ajoga mu kibuga Kampala. Kola sente weeyagale sebo obenga lwasa mpijja omugagga we Masaka somoka lwera n'ajoga mu kibuga Kampala. Gwe bw'okola mane buli kimu kikyusa, engero z'Abaganda n'ezimu zikyusa, ebigambo biba bingi naye tebikutiisa. People can talk lwasa empanga y'omuvire ekokolima mu site. Olugero nalukyusa nti eyo mukyalo tekokolimirawa siwe bagamba ne oba ne sente eyo mukyalo ekokolimira mu site. Kati lwasa kana kayimba akamanyi kimanyi kajja mutuukako kajja mutuukako naye nga buyimba bungi. Kati waliwo akabakyala kali kebayita kitiibwa ky'abakyala nako kalungi. Tuyanza nnyo tuyanzeege webale kwogera n'abafans bo. Nsuubira nti ebisinga obungi babitegedde bye babadde baagala okumanyako music we bamutegedde mumunoonyeeko music we kwali ku platforms zonna ez'enjawulo eza streaminga n'okudownloadinga music. Oluyimba lw'oyagala weeroboze YouTube channel ye agigambye Richie Talent munoonyeeko ennyimba zonna video zonna gye ziri gweweerobozeemu kalwako oyagala ate n'ennamba agibawadde bannange mumuwe emikolo mumuwe shows abenga naye asobola okuba nga plan ze azitwalira ddala mu maaso. Kale bannaye weekuume 223 yes nkwagala oli mulamu. Akapiira kambale bw'oba olaba nga tekyetaagisa osobola okukireka. Simanyi lwaki oba abantu beegadanga nnyo mu mwezi guno. Kireke bwe kiba owulira nga osobola okukireka, osobola okyesonyiwa Richie. Ekirala fiiki bannyinaffe abawala toweekaka kuzaalira muntu ku lw'okuba alina ekitanda ekinene okitegedde nga takwagala. Ogenda kuzaala omwana olowooze mbu ogenda kuba omufunzizza akulekaawo. So yadde nga ekitanda ekinene akirina naye tannakugambako nti njagala kuwasa. Omanyi abaana abo bapulaninga mubeera mukyali mu boyfriend girlfriend nga agamba naye mwefunzizza ntya nina mutega najja azaala omwana nga yamanyi agenda kuba akufunzizza kumba ate gwe programs zo zikyali mu maaso. Kati kyova olaba bannyinaffe bali eyo bakaaba nze ono yanzaalamu omwana kumbe yali pulaaniyo. So ekintu ekyo banaye mukyewalire ddala kibi nnyo tekinyuma. Ndowooza owulidde ate akubagulizaako oyagala wambazi ebigambo ebyo obisanga wa ku Fake Media kwokka. Ebikwongerako byokka bye tukuwa bitakwongerako tetunafuna budde bwabyo. Kati njagala nkusiibulire wano ate tusisinkane mu episode endala naye nga bwe nkugambye weekuume.